Amanya gange nze Nakisozi Fatima nga nvira mu disitulikiti y'e Mukono Nakisonga sub-county. Okusookera ddala twebaza Jjajja okutuwa omukisa guno ogw'okujja wano nga ffe abaana abavubuka ab'omulembe guno tuwa omukisa okusobozesa okufuna ku by'emikono. Bangi bagezezzaako okusoma basomye eby'oluzungu naye tebakola. Balina ebipapula byabwe batambudde banoonyezza emirimu naye gibabuze. Naye ffe abayitidde wano Museveni bayambye eby'emikono tusobola okwekolera. Essaawa eno buli kimu tukiyize, tusobola okukola sabbuuni, liquid soap, enviiri, tukola wigs, tukola ebizigo bye beesiiga, shampoo, tukola ku bagole. Essaawa eno omwana avudde wano ku hub nga wa hair dressing tasobola lemererwa. Omulimu gwa mutwe tegwetagisa kapito ye na Muzeeyi Fine agenda tukwatirako yatusuubiza otuyamba naye essaawa eno era we tufuluma waba tannabaako tetusobola bbulwa kyakulya kuba omulimu gwa mutwe. Twebaliza ddala Muzeeyi ne State House Controller Madam Jane Barije ne Director wa Hubs Mr. Raymond ne management yaffe wano manager waffe manager Zinda ne mu district n'abaami tubatwala mu sections ez'enjawulo ng'okusiba enviiri, bridal, tulina okusala enviiri, okukola enjala, facials, then ne tubeerawo ne production basically tubeera tukola ebintu ebikozesebwa mu saloon ng'okukola shampoo, conditioner, ebizigo ebikola enviiri. Si ekyo kyokka naye n'okukola ebintu ebikozesebwa ewaka ng'okola sabbuuni ow'amazzi ow'ebitole ebintu ng'ebyo nga kyetugoberera nti omwana afuna ssente sayidi ne sayidi. Bw'asiba enviiri asobola okufuna ssente, bw'agenda n'akola production era asobola okufunamu ssente. Ate saaluuni z'ennaku zino zaakyuka, okola ebintu by'okozesa mu saaluuni nga mugwe mwennyini gw'okoze eki gw'obyekoledde. So abaana tubatwala mu training ya myezi 6 nga kyetusinga okwagala nti omwana asobola okuva wano ng'alina ky'asobola okwekolera okusobola okwebeezaawo n'okulaakulanya eggwanga lye. So far, yeah, but we also have some projects which we do like production of shampoo, liquid soap, and other hairdressing products. What are we targeting in those products? We are trying to remove that problem of the learners not knowing how they make their products which they use in the salon. Local problems, local solutions. So we teach them right away on how to make a product and we give them the methods of using a product. Yes. Since the inception of the project, we make money. We are targeting the economy. We are targeting to make money. So that is our agenda. We give them techniques on how to make money using the hairdressing. Bagenda bakolera SACCOs ez'enjawulo basobole okubeera nga babawaayo akasente akatonotono kasobole okubeera nga kabayambako okubeera nga beetandikirawo emirimu gyabwe. Loading machine za generator gazo Muzeeyi yazituba tuzirina kati bwe gaba gagenze tuteekako obuteesi wayi nga tugenda mu maaso okukola. Ebyuma babiseera waya baziseera ne mashini zetukozesa za bbeeyi, so ogenda okukola omulimu ogumala nga naawe ebbeeyi eri waggulu kubanga oba otaddemu ekintu kingi. So akabeeyi kisobola gavumenti esale ku musolo
material ebyuma ebiyingira babiseereko so that naffe tusobole okukola ebintu nga biri ku bbeeyi ennungi Abannayuganda basobole okubyagala n'okubifulumya mu nsi. Yatusuubiza koosi 4 yatugambye agenda kwongerako amasannyalaze plumbing mechanics ne electronics ekoosi 4 ziyasuubiza okuba ki okwongera ku intake eddako kuba kati negenda kutandika. Wakankwasa Bruno Ebira Wakiso era ndi Kayunga Presidential Industrial Hub Port Intake nze Guild President nkola metal fabrication kyebayita welding nga bwe mulaba obulungi ebina ebintu bye tukola President ateekamu ssente emyezi 6 okusomera bwereere so President tukwebaza okusiima nnyo by'otukoledde naffe tujja kukomakola ki tubaamu level tukuweerere yenkana senior 6 so omwana oyo asogana yesimbawo wali yakuba mu P4 kubanga abalina senior 6 bwe bamulopa mu kooti nga janga luma manager zinda nga manager saasoma nga tujeyo certificate ya DIT level 2 nga tugenda mu ki mu mateeka nga bagabane omwana yasoma mulekerawo mukola ki abantu baliko buli welding ebintu byayo bya bbeeyi bwe mba nkuza ekitanda kyange maasobola okukikola ki kitunda kabeeyi akalungi banko ate ekintu kya design nga bw'olaba zi swings kintu ekyejjira mu mutwe kinyuma n'okwokya n'okusala it's fun all in all mulimu mulungi akatale mukasanza tu advising abantu at least bwoba olina omugulu ninga osobola okukola ki okutambula kubanga mugiraba tosobola crawlinga tutwala abantu abo asobola okukola ki okweyambayamba naye nga tugezezaako okuyamba era mwe bali mu baana bangi bayiseemu. Kumi n'omu intakes 4 eziyise beeyi yaffe eya industrial hub teringa yawabweru yaffe eriko wansiko ekitunda kino emitwalo 4 aga Uganda.